Manila, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Cham Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. All of the things they talk, I know they hear. Say what did I do if you know they fear. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko aina katungulu aina nakambi basenga babayitote Bikini mama demo. owe Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafidiga dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. nayi kiryoke Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti putulu Okweta putu. Bwemira fo. Gwowo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako olinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life.
and training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi, mu bakasitoma mubafuna mbw ate bayitirivu, naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Big a biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Tewamanya Jonse kwa yali yakule n'okugenda okutangira Mondo nga by'omulambo. Mondo ki? Pastor Mondo yabba omulambo gwa Kafeero. Ng'agutwala wali ewantoni agenda abagula bakumumala muwa ssente. Ng'amuyita atya? Abamuliko bonna bamuyita batya? Nedda bano omuntu otuukira okubba omulambo. Bakisego bano baali bamuyita bati Basenkubuge. Basenkubuge baali baludde naye nga bakola naye. Kakati Nsenkubuge. Mondo yali akola kubira Sekawa. Ate ja kufuna gundi ennyume version ennungi. Nyina mukubira ngende mujjeko akantu. Naye kyembuuza Mondo yali ayita atya Kafe? Mukwano gwe. Mondo yali opportunist. Pastor Mondo yabba omulambo n'agutwala. Yagujja ku theater bagenda okugira bati nga kulima kindi. Ku National Theatre. N'agutwala wa. N'agenda nti yagutwala Bukunja n'aparking awo Wantoni. Nabimanyake wa. Abagula musasula. Yali yagala kukola ssente. Subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindamu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Ate omuntu yenna yina takugamba nga nti ayagala kino. Anze kati omuntu wangamba nina empisa embi mba nzirina. Ate kirungi okuba n'empisa embi. Obagamba nti njagala nakwongerako. Ku mpisa zinina embi njagalako nafukola ennungi ebbanga linazikolera nafuna ki? Sina nafunamu bivumo nze. Tokolanga ensobi. Kubanga olina kyokola. Onagamba n'okikolera bagundi. Okikolera otya bagundi wandikikolera awo tuliddemu olukwe. Nti bali ababyokolera ewammwe muba temulidde mu baana abeena abatabyagala olukwe. Nina bule nalabako abaana awo. Abagamba gwe walikirege ne banno batuliddemu ne mbagamba ndi baluwa. Omanyi bagenda ne bafuna ssente ne mbagamba nti bwe baali abaavu nga temwangamba nti baavu nga tebannafuna nga kyo temwakingambanga. So abantu baveeko. Ate olina oboya ate n'abantu mulimu emiguunya. Mwogera awo wemuti nga
muli alinga munno notabaawo n'ayogera Shamimu agira bw'ati oyo Shamimu kati bw'asanga atalina bwongo nga naye akkiriza okuba bantu bakwogerera nga tolina ky'obakoze omuntu asobola okwogerera kubanga ayagala level kw'oli agituukeko nga emulemye n'akwogerera ayagala kusse wansi alabe bw'owanika teriiyo muntu yenna ku bantu abo be tulaba ne b'oyita mikwano gyo ayagala osigale ku level kw'oli nga ye akulengera bakuba amayinja ne bakola ki oba okusiiga akasa ffe waffe ku myaka gyaffe nga bagiyita chemical lwaki bakusiiga chemical olwali luli ayinza okwogerera muzibeera oginagira bwati okumanya mubi nagira bwati talina ekirungi kyakwogerako ate tutuganye ndi mubi naye n'ebirungi byogere naye nti ate kati nze ndowooza nti naawe ekyasooka okusibayo olyoka olaba ebibi bino oluvannyuma byali birungi nga byotosoose binyumya atali ayogera birungi lubeerera omuntu akwogerako bibi mwana wange mbyogera nze ndabye abantu nze nali simanyi nti n'ebyo ebibi byonna mbirina ebibyo oba tobirina naye olinga olw'okuba talina budde bukuŋŋaanya birungi nga bingi okusinga ebibi ye kyakola ebyo tabinyega aleeta bibi byokka kuba byanguwa nja kuwa ekyokulabirako ekyo mabega eyo myaka agiyise wadde nga gweoyagobira mu film naye abantu baba boogera ku Amini bamwogerako tebalina lwebagera nti yakola kino tewali ne bwabanga ekyo kye yakola kyaliko oli takyogera waliwo oli yali akola mu airline ng'avuma Amini nemugamba naye nti wosinzira omuvuma era ekyo yakikola oye teyaddayo yaleeta ennyonyi 23 okuli ezalemerawo z'osanze mwasangawo z'olimu n'akitegeera n'asirika oli yali ayogera musajja oyo nga naye bebasula mu nnyumba z'ebukoto bukoto flats nemugamba nti andi ye yazizimbira abakozi oyo naye n'abunira waliwo yali amuvuma ennyo naye nemulangira nga ate akayanira faamu y'enjeru koggwe nti ezo faamu Amini yazitandika oli bw'obadde ovuma otyo yatandika ezo z'okola ki yali ataddemu n'ente enzungu era ze mwasangamu ne mutunda ne mumalawo kati ne batandika okugamba nti amu insulting people ne bagoyogera bubi nti twali tulaganye okwogera tutya weesaze ekibobo shante enaku zino ng'olyambala ebintu by'abavubuka lwakuba abavubuka be babiraba bo basuubira nti omuntu ali mu myaka gyange alina kubanga alabika bubi kati bwalaba nga obyambadde ne babifuula ebyabwe n'omubuuza nti oba byammwe lwaki sigwe si byoyambadde anti byammwe gw'olinayo omuvubuka eyazaako abantu baatubbye gamba yasamira eri Real time with Mimi Shamima lyali erinnya lyange ndi ne daddy ndi naye wano eno si mwangu n'omusajja mu myaka gye gyakuliridde bw'ati era nenkana kitaawe ati niroli daddy kakati gwe tekikwewunyisa nga omwana ate alabika mukulu okusinga taata we nze nsobola okuba nga nkufaanana gwe bulijjo tekimanyi n'abantu abamu bambuuza nti gwe daddy w'omulese wali mbabuuza nti ani oli gwe mubeera nimugamba nti awo ye muwala wange Shamimu ani yali akikubuuziza daddy ngali balowooza nze nakula ekiwala nze banakula kirezi balowooza nti ofaanana nnyo bye ne bagamba mwana yafaanana kitaawe n'amumalayo nti wammalayo oli otya daddy munnaye neeyagala okufa munnaye wali wakava wano onyonyodde ebintu byakafeero waliwo omukulu ali eyo Canada nga mpeereza nga ŋŋamba muzeyi Kagattu muwanya ekitiibwa naye muŋŋambire ebigambo bino nti Kagattu Kafeero oba amukolera olumbe era ne mukyala we Nasuuna yamuwasa mbaga makeke sinnawakana naye wanti wagamba olumbe tebamukoleranga lumbe kuba naawe obadde mukulu balwabyadde yakulagirira gye balwabiza bukunja ebukunja ewaabwe kamukusikambikusomera nze siyagala gwebulisawo bolowooza nti nno nnimba anti yagamba azaalibwa banneighbours mutuufu nze saaluliiko nze nagamba ekintu imu nze sirubeerangako ekyokubiri
ate okubanga gwe tewaliiyo anti nzija mpola nti ekyokubiri bwe baba bagenda okwabya olumbe bayita bannamwandu n'abaana bonna omufuba yakola ki beyazaala uno I got a point of corrections. Paul Kafela and Mariam Nasuna were husband and wife. Their wedding was so colorful. Everyone in our village knows about this. Thanks so much for the show. Point 2. The so-called Lumbe was conducted long time ago. Olumbe lwa Kafero balwabya. Very good. Kati ne batamanya baana balina. Omuntu gwe babiza olumbe lwe bagamba buli alina omwana n'olubuto naki ajje. Mbuulirayo kuba artist abo kuba bonna ba John Sega wabali okubira John Sega omubuze olumbe balwabya ddi kuba be bali ku mufu. Tewamanya nti John Sega yali akule n'okukwata n'okugenda okutangira Mondo nga byo mulambo. Mondo ki? Pastor Mondo yabba omulambo gwa Kafero. Ngagutwala wali Ewantoni agenda abagula bako mumalamu wa sente. Ngamuyita atya? Abamuliko bonna bamuyita batya? Nedda bane omuntu otukira okubba omulambo. Bakisego bano baali bamuyita bate basenkubuge. Basenkubuge baali baludde nenga bakola naye. Kakati nzenkubuge. Mondo yali akola kubira Segawa. Atujja kufuna gundi enyume version ennungi. Nyana mukubira ngende mujjeka akantu n'ekyembuuza. Mondo yali ayita atya Kafe. Mukwano gwe. Mondo yali opportunist. Pastor Mondo yabba omulambo n'agutwala. Yakujja ku theater bagenda okugira bati ng'agulima kindi. Ku National Theatre. N'agutwala wa. N'agenda nti yagutwala Bukunja n'aparking awo Ewantoni. Abajja okulabanga musasula. Yali ayagala kukola sente z'amangu. Gwoba tobiwulirangako kati nkuwadde version eyo omanyi nti nnyo okuleeta ekitaliiko bwino. Segawa waali. Ojja mukubira omubuuza kuwe bwino omwongerezeeko. Muba buli ku National Theatre ngwa mayitimye. Nga tulinda n'abasirikale be yayogeddeko nga tekuli wadde omusirikale n'ogu. Oyo yalimba abantu n'akamana nga muyinza okulowooza ne mutambula mulina abasirikale ababakuuma nga tekuli wadde omu. Mondo yapanga bantu be. Muve ku byokufuna abantu mu kafeera abantu buli omu yayagalira ebyokufuna. Omusajja ya training nga mulamu. Na trending anga a trending nze paka na kati temwakitegeera nga Kafeera anaatera okufa. Twakitegeera twakitegeera. Yagamba nti kino bwe kinaabeerawo ne wendi yo emagombe enkomawo kati yakomawo. Era buli ekyetaagisa kijja kukolebwa era tujja kukakkana ng'ekituufu kimanyiddwa. Nze naawe wano nga tunyumyamu omukulu Seguya Josephat yaliyo mu kuziikulwa omukulu Job Paul Kafel era n'atubuulira ebintu bye bamusangako. Yali sendi amukubidde essimu n'annyonnyola eddagala lye bamusanga eriyitirivu. Ng'ani alinnyonnyola? Josephat Seguya. N'alijjayo? Ne baliraba. Anti kati twebuuza uke. Ayinza okuba nga ye yagendayo ne baliraba. Ebaaliwo nga baziikula. Omanyi ebyo saagala byogerako nnyo lwa nsonga. Nti ku bonna abagamba nti eddagala lyabadde jjitirivu wali tekuli alina gw'aliragako. Oba bwe bamala baalitwalawa. Kati kale batubuulire omuntu bamuzaamu ne bamuziika. Byo baalituteerawa. Ensi egende yeerolere. Kuba ebitwani bitadde mu museum ensi n'ebiraba nti no lyali ku Kafeero. Baaliteekawa nga bamaze oddira. Nga bo balina omukisa kuba ku bantu bonna abaagenda. Ne dokita teyalyogerako. Eyabikkula n'asala amagumba naki. Dokita ntakola mawulire. Josephat wa mawulire. Nkitegedde. Naye ate era mu bannamawulire bw'aba ye yasobola okutuukayo n'aliraba. Kuba waaliyo abawera. Si ye yekka. Anti ye gwe basobola okukubira ku bantu. Baakubira mukubire. Nti bino wabadde yeddagala. Nedda. Ye yasobola okukubirwa ayogereko. Ye yaliyo ku maaso bw'ati ng'alaba. Kiŋŋamba. Omanyi ebintu ebimu nga bwe walaba bagamba nti baziikula Kafeero. Buli muntu yakwata bye baziikula. Ne bakwata ekkeesi ne bwe basima emitayimba batema enkokoto batema obutimba. Ku kintu ng'ekyo ekitatera kulabika omuntu yandibadde akwata oba ekifaananyi ky'ebintu ebyo nga bamaze okukola ki kuba ate byafunika naye tewali atugamba nti baabitwala wano nga kiwedde.
siringa wakanya nteriali weliba lyaliyo awo wenyini muganda wa Kafeero najja n'agamba abaazinga omugenzi mu kuzingibwa kwe be bateekamu eddagala eryo abafino service omugenzi bamuzinga muki mu mbugo tebamwambaza suuti bagimwambaza naye wano ku mutwe bamuteekawo ne bamuteeka wano ne bamuteeka ku bigere eddagala lyali lingi naye muganda wa Kafeero agamba bisirikirwa kisoboka kuba muganda wa Kafeero ate yaliwo nga bisirikirwa ayiteekayo ate era nange nze ku ntegeera eyange mbuuliraayo mu famire emu mu Buganda ng'omukazi yazinga omufu tulyoke tukozesa amagezi naye nga wakirabyeko ekyo nga kyogerwa anti eyayobadde ayogera saamuwadde nankani kyomugjaako hadiyeti sisobola kubintu bya Kafeero byonna tosamujja kadi kubanga mwana wa musajja yeegaana Kafeero kati osimujja kadisi ya Kafeero era nze neewuunya nnyo abantu abakolaganye naye ku bintu bya Kafeero ate oli bwaŋŋamba nti abadde mukwano gwa Kafeero nga Mr. Balamu nakyewuunya nnyo kuba ekyo bw'aba yali mukwano gwa Kafeero yandibadde akimanyi nti taata waba Naganga yeegaana Kafeero ate n'okolagana ne mutabani wa Naganga yeegaana Kafeero ku bya Kafeero kati wali oyinza okukolagana kati General Museveni ayinza okukolagana ne mutabani wa Kone bazimbe Uganda kati ngati oyo mugirako kyadisi eyagenda n'asimula ne sengaawe ono yenyini Naganga n'asimula senga wa Kafeero n'amugamba sinze nkuzaala naye n'atuuka omuzaala ng'anoonya ebyuma by'ebivvulu olwo nga yamuzaala ate nga yamuzaala naye n'afa nga tasobola lwe yafa nga olyoka osobola okufuna omwagaanya okunona ebintu n'otajja wali ku kalenda ng'obeera kibuye ebintu ebyo manyi so gwe ku bintu bya Kafeero olina abantu bootawuliriza besiwuliriza waliwo era n'abalala waliwo n'omwana bamuyita basekate naye yabadde ayogera n'enseka wakyenda mwene yajja mu kyenda mwena ng'anyumya emboozi yakyenda badde 2022 nga anyumya yajja 22 anyumya ebinkwatako nze ate nga yagenda n'okujja nga nvuddeyo ng'anyumya ebikwatako gwe ne Kafeero nze oyo bamuleete buleetezi mbuze bandeeta buleesi nensirika neŋŋamba waliwo omanye ekintu ekimu waba ayogerera olina ogamba nti ekyo oyo sijja muddamu kati nze waliwo abantu nembasanga nga boogera ku Shamimu nze sikyanyega baba atandikati kiringa bwe boogera ku bisirikirwa sinyega kubamu okujjako bwe ndaba nga oli alina nnyo omumwoyo mwambalira ne mmulagako ne mubuulira n'ekituufu bwe kiri dadi wagaana enso gijjako amaanyi esina gijjako amaanyi muwalawo amaanyi nze sigateeka ku nsi mu myaka 16 18 emabega babazze boogera ku Kafeero nali njogedde ki nali mufu era bwe wajja n'oŋŋamba nti gwe walukaminga Kafeero nga azze mu Kampala olunaku lwe twasookera ddala ku National Theatre nakyewuunya ne ŋŋamba ebintu bye boogerwa ku musajja bulijjo omusajja ono waali lwaki bwe yali bisirikirwa abadde ayogera bisirikirwa ndowooza era ebyamu Semakula abadde ayogera anti nkubuulidde kati waliwo ne gwe nawulidde ejjo nga nnyonnyola ng'agamba nga ajja yatuukira mu kibiina bakiyita Makula Gitasingazi ekya Festo Kasajja saamuzeemu kubanga Festo Kasajja tabeerangako nnyini waaki wa Makula nannyini Makula kagamba kati buli omu aba ali mukola views anti abantu kakati oli agenda okuba ekizibu balimba anti nze njagala okola ekintu nga naye okoze eki save nga temuliimu kulimba kuba ozanyira ku kitiibwa ky'omusajja kakati oli annyonnyole ebintu byanyonnyola nga bituufu lwaki bano abaana bannaganga tebaagala bisirikirwa yabakola ki kuba ali genuine kati njagala kuwa okunnyonnyola kino bisirikiro lwe baakebera abaana bonna olwavanga abakafeera abamanyi bakafeera buli yavangayo nga baddukira bagendanga mu maka ga bisirikiro ne bagenda okulaba ku maama waabwe ne basiiba eyo
luno lwe babakozeko dini bangamba abaana bagenda 32 basigalayo ba 15 bonna babasigadde anti kyenavudde gamba bwe kiba nga Kafeero bamwabiza olumba abo abaana ne batavaayo banyaabwe tebabayita balwabya kimugunyu gwomanyi bwe bababya olumbe mwomwe tebabyanga kukozi tebafangako katusabe bafooda be babya ennyimbi era tusobola kunebe bafa bulijjo nefe tetwabya ennyimbi anti mwabe kati nze nkubulira bwe babya olumbe batuuza bannamwandu bonna wali kwolwo baba batuuza ne beerabirayo abaana okugamba ndi bakafeero abo abagamba nti olumbe lwa Kafeero balwabya ate gwe bwoba oli Canada ate nongamba nti olumbe lwa Kafeero balwabya nga balwabize yali akyaliwa bwaba yali akyali eno kati kyenjagala nnyinnyonnyole kuba ebimu ankiralifayinze nzikiriza clarification mbeera nnungi bulungi sirina buzibu bwonna naye nze kyemugamba nti omuntu gwe babiriza olumbe kuba olumbe balutambuza kyebayita okutambuza olumbe baba balutambuza balutwalawa okubaita okutambuza olumbe kati anti muli ba mutima naye temumanyangako nti oluganda balwogera bati anti ze simanyi ze sabya nyimbe jensoma lwaki obuuziza ndi baba balutwala olinga alunka kanze sabya nyimbe mukyala gundi ebyo byolimu bisabya lumbe wakabitandika wava butongo oli muganda era ni muganda nakati naye omuganda atayabya lumbe okuva teriyo muganda atayabya lumbe anze sindi muganda atayabya lumbe sirumanyi nawe era kati abangako nkitegedde tobirabangako kubanga ndabanga akinkaka sinza kukaka kintu naye kati maze okumanya lwaki tozaabya lwaki maze okumanya lwaki kati kankubulire batambuze olumbe bwoba ofiiriddwa kati kati nze nenfa abaana bange bawandiika ebbaluwa nga bawandiikira omukulu w'olujja olwewaffe olwabe mu Mamba omukulu w'olujja nawandikira ow'olunyiriri nti omutabani wammwe bwati muzzukulu wammwe Ssematimba yafa naye twagala kwabya lumbe eryo yaleka abaana bwe bati ayagala kwabya lumbe abaana bagala kwabya namba yaabwe n'omugenda omukulu w'omutuba olwo omukulu w'olunyiriri awandikira omukulu w'omutuba nti bannaye muzzukulu wamuffe gwe bayita gundi ne gundi yafa yaleka abaana bwe bati naye abaana baagala baabyako lumbe ne bagenda omukulu w'omutuba n'awandikira omukulu waki w'essiga kiwulira naye n'amutegeeza bw'atyo abo batambuza lumbe kye bayita okutambuza olumbe omukulu w'essiga naye bw'amala n'awandiikira omukulu wa Kasolya nga kati ewaffe newandikira gabunga nti muzzukulu wo Ssematimba yafa yaleka abaana 18 gitwalawo wali endeeba Kabowa naye ate tuyinza obutagitwala Kabowa kuba oba maka ga muntu mulala ate omukulu w'ekika ye abawe essagala buwaya gyogenda pulezidenti toyinza mugamba mbu ngoze ku mirimu giri official n'omulumba ku faamu olina mulumba wa State House kati omala kye bayita okutambuza ki bwe bakkiriza nti olumbe lwabizibwe abaana mu kutambuza olumbe basaba abakulu nti twabye olumbe baba bamaze okwetegera tuli abaana 5 baba tebannaba kwetegeerera kubanga omukulu omufu yabuulira abantu nti nina abaana bwe bati era mu kiraamo kye mwe bajja abaana baalina oba si ekyo omuntu gwe bawadde obuvunaanyizibwa mu kika nti gwe onaasumika omusumisi abuuza nti abaana b'omugenzi baliwa tasobola kwabya lumbe nga tamanyi baana nti baliwa bano nolwekyo kyenva nsinzira okwo negamba nti olumbe lwa Kafeero tebalukolanga ki ekibanga n'olwaliro abaana be bakyanoonya abanoonye abantu ekibi nti abatuwakanya bonna abamu balina mannya gaffe naye nga si baffe simanyi oba okitegeera lwaki golowooza nina abantu kyenkugamba singa babadde bakimanyi nti eyo yenkola ekolebwa bandibadde tebagamba nti olumbe lwa Kafeero lwayabizibwa ng'abaana bakyabunga bwe batyo kiringa oli okugamba nti batikkira naye oli teyasoma batikkira atasomye kati batikkira tujja gendera bwe kubanga gwe mulembe kati gwe mulembe basobolera naye nze nkubuulidde bwe bakola ki bwe baabya olumbe era olumbe omukulu asaako omusika yabeera nnyinirwo yalukulira abagenda okusumika era yabuuza abaana mu lumbe era yasoma eddaame omusumisi oba omuwandiisi we oba omuwandiisi w'olujja olwo oba yalonda omuntu era abuuza nti baani abalina ebiraamo byono byonna ne babikuŋŋaanya ne biba 10 ne bagenda nga basomako kimu paka ku kiri latest date
Okay, so ebintu bya omugenzi Paul Job Kafero izo results zikomawo ddi? Bagamba weeks 2 kati wagenda kenna kunga mukaaga babere bagumikiza nze tekyali kinganyo okuddamu okwogera ku bintu so munnange daddy nga okyali awo ku bintu bya Job Paul Kafero omukulu president w'eggwanga yavuddeyo n'ategeeza nti abaana bava wano bagenda e Dubai yakiyise batya mu ddungu nga bagenze kukola ki mu ddungu Dubai yagiyise eddungu n'agamba muleka mutya ejjana paradise n'ogenda mu ddungu oba Ethiopia n'ogenda mu ddungu nagaye ne bwagendayo maka wa Uganda n'omuleka wano ogenda obeere mu ddungu nagaye ne bwagendayo mu lunaku lumu aba yakuddaka kati n'abuuza abaana ki ekibatwala mu madungu eyo baba bagenze kukola yoki anti omanyi bwaba president yayogedde nti nendabamu ng'abaana bayinza okuddamu okukaabira eyo n'atanyiika kigambo nedda ye anti ate ye nga ye oba ye yaliwo oba si yaliwo abantu abagenze mu ggwanga eddala ng'eggwanga libakakatako okubafaako president ayinza gaana nti mubayamba ngamba bino nga bebabeerako bannange munnaffe eno yafudde nanti kati era ne bwe babeera wano bw'oba tolina ky'oyambye gavumenti eri mu buyinza nabo tebakuyamba kati abaana tebajja kutya kugendayo kuba ne bwe baba wano era ekibaddusaawo kuba teyabayambibwa ate ekyokubiri waliwo gavumenti ya Uganda egaba passport era ndowooza yasayininga zikolebwe n'ekitongole ekyo kibeerewo kati kiri ekibuuzaabuuza kyaki kuba passport ekuganya kutambula kuva mu ggwanga genda walala kati kiri ekibuuzo kiba tekikola kubanga eggwanga okuba ne passport kitegeeza likkiriza abatuuze baali okutambula okulaga ebweru w'eggwanga ng'oyita ku bisaawo oba ku myalo oba ku immigration office gundi points kati bye banonayo era ndowooza kyekyateekesaawo immigration nga bamaze obiraba nti ebiri bwe tubanga olwaleero mpozesa abakugu be banaatubuulira kuba nze nyinza okuba nga siri mukugu abantu abali wano mu Uganda abakolera wano emirimu mu Uganda emisolo gye bajja ku bantu abakolera wano mingi nnyo okusinga abantu abayingiza ssente abakolera ebweru mu ddungu emisolo gye bajja kufa abakolera wano mingi nnyo okusinga kujja abali kuba oli n'okujja obuziko olaba kuba Munnayuganda ne bw'oba oli Munnayuganda okudda ku kisaawe endowooza tebasasula ani nze sitambula abalina okugula air ticket yakomeweeka ate nga yabbeeyi ngiriko n'omusolo omuyitirivu ebintu byajja nabyo abisasulira omusolo kakati otuuka otyo okugamba nti banonayo ki ng'ate abali wano abasinga babawa mmere ya mu buveera ku streets baba bagenze kunoonya ekiddako kakati oke yo nga gavumenti abaana abo bagende ebategekedde etya omanyi president yeyayogedde naye yennyini tekiriko na mbu yeyayogedde president w'eggwanga ndowooza yalabye nga tebalina kye bakolayo kuba it's unfortunate nti mu famire ye temuli ayinza kugendayo okukola ki naye singa mubadde mwagendayo n'akomawo ng'alina kyakoze nadda yandimulabye nti bajjayo kino omanyi waliwo wano olutwali mu kiseera ekizibu ennyo wamala kubaayo minisita agenda n'amanya ndi sukaali ali ku kanaana we yatukira kanaana ne bamulyoka bamanya ndi bulijjo sukaali eyalinnya baali tebamanyi waliwo gwe nawuliragamu kakati gwe njagala kubuuza kiri kansooke nkireke olowooza omukulembeze w'eggwanga okumala emyaka 4 amanyi amafuta bwe gagula amanyi omwana obuzibu bwabeeramu nga talina mutwalo ati kati ayinza obbula omutwalo anti kati kyekyo kyensonga lwaki abuuza nti banonayo ki yalowooza nti abaana bonna mu ggwanga balinga ye abaana ba first family bo balina enkizo kati abasigadde beetakulira era naye yennyini abalaba kuba ate General Museveni yennyini lwaki yagamba nti abaana ba ghetto ng'abalaba bali bubi n'abateerawo ebintu ebyenjawulo abamu mu banaakola okufunamu ssente kale nze bwengambira nti ndowooza abaana okugenda tebalina kibi kye baba bakoze okugenda okunoonya ku ssente kuba gavumenti teyina mirimu nga yo
ate ne gyerinawo girina bannyinijo ate nabo tebagivaamu ali mulimu myaka 4 kakati gwe bakuzadde maama waafuna olubuto ng'omuntu ali mulimu n'oweza emyaka 4 nga taguvangamu naye ate bakugamba nti togenda mu ddungu kunoonya ssente kiba kizibu. Nze nazaala muwala wange mu 1985 gavumenti nejja omwana n'akula n'asoma n'amala yatuuka mu senior 4 nga minisita wa works ali omu nga yagirimu wakeero zaala saakeera okuzaala okuba nti nazaala nina emyaka 3 wazaala ku myaka 3 ate nga wangamba wazaalira mu lutalo ate nalina emeka era kati bwe mba nina 7 mugumu olutalo lwaliwo emyaka 3 emabega kati bakafugira omyaka 4 emyaka 7 kati simple mathematics kyekyogezaako okulaga ensi nti abantu abamu tebakola mental work bwali ku gundi yaffe ku salafu tebakolanga mental work babeeramu audhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim alam tala kaifa mujoze salafu ne mukatagga naye salafu nze sigijoga nze salafu yeyanfuula kyendi leero kyengamba salafu nze sigijoga okukujoga bwe mansoma byesoma anti ogambye muneete twakola mmeto wakatwabeera mu kirasi mwakolanga meto waka yogera amazima singa wano bwe tuba tulina bye tubala singa ojjayo calculator nze wala nako nga nzeyo calculator kale salafu yakugunjula mathematics iye nange kyenzikiriza osobola okwekyaza nze ye kyano yeri etya kyano yali enneegezaamu etya abantu byuzi zirabika ani yakugamba okuggulawo kyano yaŋŋamba gwani yagamba nze neegamba nze nange natuuka ekiseera neegamba naye kifaanana nga gwe tolyawo osula ku salafu wali okyasulayo weegamba nti naye lwaki kiseera kyatuuka anti kiseera kituuka n'okola kati oba gwe omuto kituuse naye nze gwe ow'envi nze ow'envi kati oggulawo kyano mba ndi awo nga ngigwako wepata ne subscribinga nengamba omukulu adaddi nga tandatubulya ndi yagguddewo kyano katulinda atuyita tukyazi nze mmanyi wenjobba kyaliza naye ng'oteekayo akantu nteekayo buli lunaku tokoowa addadi ekyo kyembadde buli lunaku gwe teekayo abalaba balaba abataagala babireke sokoleke tulabeko yo bagiyita batya ddadi kojja kagato exclusive bannaye musubscribinga ku channel ya ddadi kojja kagato exclusive naye mpozi ekiyinza okukussa enseko naye oba onaaseka nti abantu akantu okawulidde naye nze ate akantu nkimanyi kyekategeeza aŋŋamba kati wano nga gwe boosi waako nga nze boosi waako anti ebyo ebintu nze sibirina mbuzi nze omanyi kati wagula saawundi nina saawundi bandeetedde buli oba bwakakadde omwana bwe yaweereza bwe nkozesa mwana ki yakuweereza egundi yange kati dadi oli no siriyasi kunamu olabe gundi zino mbirine naye dadi zonna nga tezirina views tezirina tambuza tambuza batandikirako naye nga kafeero dadi wano kafeero oba tomuteera anti kati kafeero omukufu wamufunamu bulamu nembufu era naye nayogerawo nako nti nze olina gwokola naye bamuyitaani ono bamuyita focus focus yakuyambako okukyaza bwetubeera naye kati nze kafeero kuba era yafa simu bangi omanyi ekyo nakyogera okuva nga akyali buli kimu kyonna nasigala sibanja sina kyenabanja kuba buli kyenali nina okufuna nakifuna kati okola otya ofuna views oteekayo buteesi abantu ne balaba oba osharinga linki nteekayo buteesi dadi anaatera oweza abantu 5 basubscribers era lujja genda okutuuka ku Monday nga baweze
okuva ku makya kati zino wakaziteekayo basudde verses Kafeero waliwo eyagambye nti Kafeero yali tasinga kwagala bisirikirwa mbona oluyimba terwayirwa bisirikirwa olwo teyalikubira bisirikirwa n'eri erinnya sirirye tewamulabye omuvubuka anti ayo ayogera nagamba esimu gya kadisi nze kati taata wa bisirikirwa mwami Matovu nali mumanyi kitegeeza erinnya lya bisirikirwa era lyali lya maama wa jjajja wa bisirikirwa azaala maama we gwe baali bayita bisirikirwa ne babbula omwana era taata wa bisirikirwa yali talyagala wanna Matovu ye n'amuwanna Matovu bali ne bamuwa bisirikirwa era erinnya eryo ffe tugenda oddimanya oba gundi yali abadde kingolo omanyi Kafeero gundi bisirikirwa yavuma Kafeero okumala emyezi nga 6 amugaanyi paka lwe yatumya amagye amapangisi gwe pimpu nja mukulira bisirikirwa ajja kunyumiza olunaku lwe yatandika n'embeera zonna mundeetereko bisirikirwa akulogere nga ndi mugagga nalina n'emmotoka era mwe namutwalira toyinza kubaddadde ebifo byonna bye walimu byali bya ssente pozisioni zonna ze wabeerangakuba yalimu ekituli wansi nga namuvuga nga alaba wansi kwegakuvadde ovuga mmotoka nkadde ze nsobola sirina ssente zigula mpya damage ze nsobola era kakati naawe oba mmotoka nandikuguze kuba kati naawe oli damage munnange tetusobola kweyongerayo tujja kweyongerayo kyekisoboka kati nedda nange nnindo njaze ku kyanoyo naye ate nze ankyalize wange omanye ekiddako nze sikulonza nommanyiira kati nze ng'ommanyidde dekeraawo toddamu kwogera kazindaalo kange ekikulu nti nazanyanga emizannyo nga sibeera na microphone we nazanyira wonna nga sibeera na microphone nga bwe mbanzanya nasembye mabega mpulira nga sirina microphone so ani goyita damage dadi ngamba sole ekigambo ekyo kinkalubirira mukwano kati njagala tulwanire microphone eno abo obondagira nti ddala oli w'amaanyi kakati sijja kugamba nti gisike sijja kugamba nti gisike kati banga agolola bugolozi mukono ngayagala ogikwatako nedda gwe banga agolola omukono ngayagala ogikwatako tujja dadi bamukwekangabiriza ngamba sole sijja kikola ekigambo kyoyogedde walayi si kirungi kakati okujjako nze nina ebintu ebitamalira budde kati kiringa tofutangako bakuvuma ku kyano banvuma kati bwe bakuvuma bebakuvumye ngo bagitagamba muŋŋambe esole gwe ŋŋamba sole kuba gwoli muntu bagamba ekintu nga si kyoli oli namala gamba nti wenawena oli muwanvu nga nina Rose kati gwe bwakikugamba oyo yaba akuvumye era omugamba nga gavumenti sole ate bwagamba ekintu kyotali tekikubadhalinganga tekimbadhalinganga omaze okkiŋŋamba kati nawe lwaki oŋŋambye ekyo ekigambo nange kyendabye nga kyekiyinza okukulumamu owulira obuzito bwakyo mwatu ate nze mpulira kiri rayiti bulala kati mbando sisuubira na muntu ategeera kunyiiga nga nkimugambe ebyo byali byatwawula nani nze naawe kakati teeka wano ka plywood ka partition twawule by the it's not funny daddy dayira okulaki okuŋŋamba ekyo ekigambo ki damage very sorry so oli ku executive media daddy bw'otumya abannayuganda olaba twagala ensi yaffe abannayuganda tebajagala lwaki olowooza ki tetwagala nsi yaffe kuba nabo bagikulembera tebajagala genda mu maaso kuba bw'oba oyagala ensi yo singa mulimu ebintu byotasobola kukola nga binyigiriza bannansi kati ozinza otyo munnansi ng'azimbye ennyumba n'ogenda mu parliament ne muteesa oba ne mukola ki nga bye muteesa binyiize bannansi muba temwagala ggwanga omuntu ayagala eggwanga okola bintu binaasanyusa ki bannansi for instance development enaasanyusa bannansi gy'okola kakati gw'olowooza nti mu myaka 4 ababaddenga ku cabinet oba muki mu ministry of works mu tourism muki
muteesa ebintu nga oba tebakyalangako kuba minisita manyi bakyala ba MP bakyala amawanga amalala mu myaka 4 emabega babadde gaali gafaanana gatya kati gafaanana gatya fe wano Uganda nze nina kye nalabako mu mwaka nina gwe nzijukira baatongoza okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olumanyiddwa nga baluyita maama leero ekibagiyitaani eyo nga ejja kuba ya mulembe y'amasannyalaze eye Kenya yaggwa era etambula n'eye Tanzania yaggwa etambula twazitongoleza kumu eyaffe twazzeemu baatongoza omulundi ogwokusatu tetandikanga kuzimba abo byonna bigenda kukolebwa mu kino ekisanja ebiremye emyaka nati kati olina okumanya kati gwe bw'oŋŋamba nti nga watuuka ku myaka egyo oliko nga tozaalanga toyinza kuŋŋamba nti ojja kuzaala nga omaze okuyingiraana oliba ozaala Mukama akola ebyamagero naye ebyamagero mulimu ebisoboka n'ebitakola ki n'ebitasoboka kati nga toyinza kuŋŋamba nti bulinza okujja ku makya Kalamoja ne luba olutobazi wadde Katonda akola ebyamagero takyayinza kukola ekyamagero ekyo okakasa Katonda ebintu bye yakola yabikola kubanga ne baabikolera yabalaba nti tebamukola ki tebamutegeera gw'obanga oli asobola n'ofuna abantu ne bakuwulira emyaka 4 naye ate gwe n'otakola kintu kibasanyusa myaka 4 kitegeeza nti Katonda mwateŋŋana oli mulimu n'abamanyi n'okweriiranya nva mu second to him ebyo Katonda tabyagala nenkugamba nti gw'olowooza nti mu Uganda nja kuwa ku bifaananyi bye nnina Uganda emyaka 4 mu myaka 6 emabega olabe enguudo z'e Kampala bwe zaali zifaanana nekati bwe zifaanana kati olwaleero buli wooyita nga gundi kalenge mu myufu ng'ate luliba enguudo nga amazzi gakulukuta ne gava eggulu ennakasero waggulu nga gayiika mu mwalo Nakivubo nga abantu bagasenanga gakunywa nga agakulukutidde ku nguudo ebbali nga bagasenanga gakola ki gakunywa ne kati olwaleero lwokka enkuba ng'etonnye omumatiza otya nti ekizimbe nga Pioneer Mall ate kibaamu amazzi nolowooza nti twagenda mu maaso mazzi gayingira mu Pioneer Mall naye kiri mu lutobazi kitegeeza nti twagenda mu maaso awali Pioneer Mall waalingawo ekizimbe hotelo yali emanyiddwa nga Mexico Hotel tekyaliwo baateekawo ekyo naye yo teyayingiranga mu mazzi ne City Center Restaurant byazaalingaawo lwaki olwaleero awo wafaanana watyo era gwe birimeka byolabye nga babikoze nga bakulaakulanyiza n'osanga oluguudo nga Luwumu Street lwali lutambuza abantu emmotoka 4 bbiri nga ziva eno bbiri ziva eno olwaleero baasimbamu miti n'olaba okukulaakulana okuli awo temukyayita mu mmotoka ne mu bizinesi ezaaliko zonna zaafa oba oyagadde ensi yo Namirembe Road lwaliko nga lubeera bize ng'ekirufuula bize bantu abaagulanga ebintu nga bava bakulibwa bwa batambula okwo baasimbamu emiti tewali mmotoka ekkirira kuleeta basaabaze abagula ebintu oba tudevelopinze bw'oba ng'osobola waliwo awamenyebwa ebintu kati walina eggwanga oŋŋamba otya ndi bajaagadde nnyo ng'eggwanga terisobola kubeera na gavumenti transport si ya nnyonyi si gaali ya mukka si yakunankani twalina bus over 5,000 buses zezaaliwo kubaali bataasoma abakulembeze abataasoma kati terina n'emu n'ekifo weza parking nga baatundawo nalabya era bongedde okutemamu amapoloti awaaliyo tisi mu mukwana awo Republic Express zaaliwo amabaasi ag'enjawulo gaaliwo olaba n'awaali baasi nti zez'abantu basekinnoomu nabo tewakyali we zisimba onoonya nti oba baasi n'agirinyirawa n'ogenda n'oyimirira gy'oyimiridde oba abamanejinga ebintu bye batayagadde olaba oli akeera ku makya okumanya abantu tebaagala nsi yaabwe n'atuuka n'addira nti buli ebadde disitulikiti ng'eyitibwa bweti ekyusibwe eyitibwe ya tawuni kati Kyaggwe ne bagifuula Mukono kuba Mukono ye tawuni erimu Busoga district ne bagituuma Jjinja ne batemaatemamu buntu ne bafunayo Kabugiri akatawuni nako ne bakafuula district Kamayuga akatawuni nako ne bakafuula ki buli katawuni ke bagenda bafuula ki olwo ekyo oli muto kyagala baba bagezaako okusimuulawo history gwe mulina abaali balina Buganda nti eno ye Buganda East Mengo West Mengo zi district Mengo bwe zaali bazijjewo kiggwewo
naye yagenda okumaliriza ebyo kati ali kiwaatula atudde tasobola nakujjako kisaasi kulaba biriyo nga yamala okuvuluga. So abantu tebaagadde eggwanga lyabwe, abantu baagala eggwanga lyabwe lwe lijja okugenda mu maaso, buli kye bakola bakikolerwa bulumi nga bawulira eggwanga lyabwe libaliwa ku mutima. Nze kati njogera ebyo lwakuba eggwanga ndyagala ndibaddemu nali kinnuma nnyo bwe naajulizanga nti abazungu nga batufuga lyali ddungi ate bannaffe nga twefuga ffe libadde bbi, tekijja kunyuma. Lulinga teri muntu asobola ali kumala ddakiika 10 ku kkubo nga talinafuna ntambula. Nga ne bwe bongeza budgeti ng'eno nga bagenda ogisoma nga terina weekwataganyira n'abantu ntambula kukosa bantu bawansi kale nga bwe bongeza kino kirinnye, sukaali yalinnye, emwanyi yalinnye, pamba yalinnye, ebijanjalo byalinnye, naye ate kati oŋŋamba otya nti bw'osoma budgeti amafuta gasobola okulinnya ne gatuuka mu siringi 8 ng'ebijanjalo bisigadde ku 3 ng'ate by'oliisa abasima amafuta n'akawunga k'oliisa abakuuma eggwanga ly'otambuza mu maaso omuli ssente ezo eziva mu revenue ennyingi. Naye ate kasooli n'agwa ebbeeyi, akawunga ne kaba nga bakatunda 25,000 nga kasooli mwe kava agula 4. Eggwanga tuba tetulyagala. Kale katuberekereze ddali tugenda kumunoonyako wiiki ejja atubuulire Uganda kyeki, Uganda efaanana etya. Abannayuganda ndi omu mu bo ffenna tetulambula nsi yaffe. Ekyo njagala next week ngenda kujja bannayuganda bwe mujja otulagira bwe mwagala ensi yaffe ne bwe mutajagala. Ne bamala ennyonyi ng'egenda kutwala abantu bagenda kulambula Zanzibar bawera abantu 700. Naye nga baasi ezirambuza bannayuganda ebitundu bya Uganda ebitali bimu zigenderemu abantu 8-10. So bannayuganda tulina okwagala ensi yaffe bwe tuba nga tetunnalambula genda mugenze kulambula piramidi nga amasiro g'ekasubi tebagalinnyanga namu tebamanyi bugafaanana. Tolambulangako lubirirwa bamanyi oba muzirazaala wampanga yaggwa. So kale musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.